Bannakibiina kya Nuupu mu disitulikiti y'e Wakiso balabudde abeefuula abakulembeze baabwe kyokka nga babalira mulinga musege nga baweze nti baakubakolako kubasiba kutunula butunuzi nga basaanyizibwawo. Naye tutaase ekibiina kubanga ku mikutu gyaffe ekyo kuliko bambega abatumala n'abamu twali tumanyi baffe naye kati nabo bakolera wa eri kakati information ng'ekuba kibiina gwe waana nga bw'osobola ekibiina kyeyongereyo naye information nga twekuba mikwano tuyingire mu inbox. Okulabula kuno bakukoledde mu Town Council y'e Wakiso bwe babadde bakwasibwa ebikozesebwa mu kuwandiika bammemba b'ekibiina abajja mu Busiro East wamu n'abo abaabulwako kkaadi zaabwe ng'omukolo okulembeddwamu Nasimbwa Sarah okuva mu woofiisi eteekerateekera ekibiina kya Nuupu mu ggwanga. Olukuŋŋaana luno lwetabiddwamu n'abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo nga Nasimbwa asoose kusomesa abantu bano ebigenda okugobererwa mu kuwandiisa bammemba n'alabula nti abagenda okutambuza enteekateeka eno tebakkirizibwa kuvuganya ku kifo kyonna mu kibiina. Bassebo ne bannyaba batudde awo sibasuubira kwesimbawo ly'etteeka ly'ekibiina ate ffe tugoberera amateeka tuli very strict tiwe tugamba nti no tetwagala corruption nobeera corrupt for the body we tugamba kino tutambula very straight. Meeya wa Kyengera Town Council Mathias Walukaga n'abakulembeze b'amagombolola ab'enjawulo baliko bye balambuludde kyokka ne basaba bannaabwe n'okusingira ddala abali mu bifo by'obukulembeze okubeera ekyokulabirako era bwe bavuganya ng'abaludde mu bifo ebyo. Tubadde byakusaaga nga tuli mu ŋŋambo tuli mbyamu speculations kati tuli ku nsonga yennyini kkiriza obagaana nti kati tuli mu final stages ezisembayo kati tugenda mu kalulu akaddala naye mu ntandikwa mwakimanyako bulungi nti twajja ne tufuna kaadizi abamu tebaafuna n'abataali baffe baafuna n'abaffe baafuna ne bambega bakola ki. So enteekateeka eno nnungi nnyo tujyaniriza era tugenda kugiwagira mu buli ngeri yonna etambule bulungi mu ggwanga lyonna. Wano Kalyowa Nasifu nga kansala wa Town Council abakiikirira ku disitulikiti era nga ye mutegesi omukulu agamba nti mmemba kimwetaagisa okusasula nnusu 1,000 okufuna kkaadi n'asaba abantu okujjumbira okwewandiisa. Abatuuze bonna aba Uganda baagala okufuuka bammemba ba NUP bajje beewandiise kkaadi nga pulezidenti bwe yabagamba za nnusu 1,000. Tuzirina wano mu Wakiso Town Council. Omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Wakiso Betty Ethel Naluyima avudde mu mbeera n'atabukira abakulembeze ababeerimbikamu naye nga balina ebigendererwa ebirala n'abalabula okuba abeegendereza kuba bataddeko amaaso era bajja kubakolako. Ale tutegeddeko bannaffe mu Wakiso muno ate abaagala okulemesa enteekateeka eno okugenda mu maaso ate n'abamu bali eyo bo bazze batubeeramu naye ng'ate bazze tubega tulabula buli muntu yenna alowooza nti agenda kutulemesa exercise eno okugguka ng'alowooza nti buli kaseera ajja kubanga aweereza ebyo byonna wamagye oba bitiisatiisa ffe tumulabula titumwetegekedde. N'abakulembeze abalala bagamba enkola eno ey'okwewandiisa ejja kuyamba nnyo okumanya abatuufu n'abo babeerimbikamu nga basabye bannakibiina okwegendereza ennyo ebikolwa byabo abayita bannakibiina naye nga balina ebigendererwa ebyabwe. Kuwandiisa bammemba kiyambako okumanya abantu abaagala enkyukakyuka obungi bwabwe okumanya abantu abagoberera endowooza yammwe ng'ekibiina. Oluvannyuma batongoza okuwandiisa bammemba mu Busiro era ng'omulimu guno gwakukolebwa ku miruka okulaba nga tebaleka muntu yenna mabega. Kizza Peter yakusakidde eggulu lino ku lwa KSTV agaleero.